Okubangula Ukraines kukyagenda bukwaku era omutendesi Fred Mugera alambuludde ensonga lwaki abazannyi abamu tebabaddeewo leero. Tendekebwa bulungi nga nsuubira nti olunaku lwaleero tumbadde n'abazannyi 22 kuliko abazannyi abataliiwo ndoza abazannyi nga 6 batabaddeewo, kuliko abali mu bibuuzo, kuliko abadde balina buzibu ku mirimu gyabwe aba UPDF. Nsuubira nti enkya bajja twegattako. Naye nga tiimu kutendekebwa, tiimu terina buzibu, tetulina balwadde abali awo nti kibajja kukosebwa kinene, naye nga bo we bali nga basobola okuba nga bajja tulipresentinga bulungi. Abazannyi bano bakwesogga enkambi essaawa yonna era omutendesi alambuludde n'omuwendo gw'ababasi gwagenda okusigaza. Nti ng'ennaku z'omwezi kanda zijja kuyinza okuba 2, tuyinza okuba nga tufuna omuwendo ogunaagenda mu nkambi. Mu nkambi tusuubira okujingira ng'ennaku z'omwezi 4, I think ndoza Lulwe Sunday. Naye kyensuubira nti ku Lwokutaano tuyinza okuba nga tusobola okukendeeza ku bazannyi abo. Tusigaze abazannyi 19 ndowooza kuba nabali wano. Then kwe tujja okugattako oli ali ebweru Mary Nuba basobole okuba nga bali abazannyi 20 abanabeera mu nkambi. Omubasi Nakito Christine musanyufu olw'okutendekebwa okugenda mu maaso era akwenyumirizaamu. Naddala ku makya. It has been kinda ebadde nzibumuko naddala ku makya nga tutandika tunaba kukola kyonna nabula nga tutandikawo ku makya nga coach fit atukozesa tebadde nyangu ku side yange naye ngenda ngezaako catching up n'abazannyi mpulira nga okuba kusituka mu bbanga neyongeddeko ne speed yange mu kudduka nga ngoba omuntu yeyongeddeko ddala. Uganda yakugula empaka za World Cup ne Singapore olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu bazzeeko New Zealand nga 29 ate nga 3 mu mwezi gwe gumu basembyeyo Trinidad and Tobago. Uganda yakavuganya mu mpaka z'ensi yonna ez'okubaka za mirundi 3 okuli mu 1997 mu mpaka ezaali mu Trinidad and Tobago, 2015 mu Australia ne mu 2019 mu mpaka ezaali mu Bungereza. Nakyeyune Rose, BTMT.